bamutunda ebimashoni mwennyini asobola kuba bamugyawo ng'ayibenye kuba bali bamuwokeza n'ebidomola ebyokya bamukeza yenna n'amaaso bamutakyala kuba kimufu yalina obulwadde bw'amaaso ng'obusiga buno bukula budda kuli ku munyega nga amaaso gaamyuka gonna negaze nga takyalaba bulungi kati n'olwekyo yali tekyasobola kuteebwa pulezidenti sina mulimu gwenkola ndiwo nga kireereesa mu destitute mu luzungu lwaga kuba destitute omuntu ali awo talina mulamwa talina pulaani wekapuna morning oba ngendeko wangu omuntu neweewolawula busente ku musiba nti bakkowa ani akubyeyo kine n'akasimbe kako agamba agenda kumusaba sente kumbe agenda kusizaako naye ng'omanyi erotekero sebo nkubira omulanga his excellency nkubira omulanga tuli bubi nnyo tuli attaka abaana b'omugezi abasi naddala nze omusika nalibadde nyina wendi at least kubanga saako omukomu kubeera musika w'omugezi abasi kibazo naye kennyini nakwatako kuki kumundu okununula ensi naye kolonzi nali ngenze nga nja kununula ekitange kyesasobola kutuukiriza kuba yali alina akyalina okuba nali nange awo kyali mwantu nga kyetaaga obuyambi yayiriza nga mmanyi nti aliruzira oba kunalumations anaye wenjoyininga ekibiina ekikutte ku mundu by that time kamanda wange bali bamuta indiwa kimaswet musebbeyi agajja tugere tujja kumutula muzeeyi nyingira twayingirira bukwa swam esebbeyi ku nsalo ya Kenya ne Uganda bayita swam tubuka bukwa okusozi butwali tubeera saidi eri nga tulina displate y'abakalamuja baagala mundu ze tulina batwageza okufuna ku mundu asaidi eno saidi ya gavumenti naye nakuba nalina nali nfunye obumalirivu ogwera okununula muzeeyi wange yali naye oluvannyuma nengendako kuba bonna mbamanyi kibuda kiva omugezi kibuda kiva jinja kutondamu ekimuli ekyemirembe nanga nti akampandika ebbaluwa okitwaleyo wa Jennifer Musoyo tosobola kunyamala kiragiro kya pulezidenti ne tukwata ebbaluwa ne ngitwalayo naye nga taliyo eruma twagireko awo nga musayininga wano tugifunye kati nendabanga ekitutte ebbanga ddene nengendako owa honorable Wakana Rugunda by then yali addukanya bizinesi za gavumenti tuka mu ofisi y'ekirungi tiyankolo yali ammanyi era yakutalinnya muwejjere ogamba ki nengamba ekireese mukulu ABCD pulezidenti yatukwasa yankwasa Jennifer Musisi ampe omulimu sekansi oba kikontrakiti ngekyo naye nga nkikola n'abantu bange tubeerewo naffe eno gavumenti yaffe nanga kituufu kino nti nanga nimubulanga wembaddeere wa honorable kive jinja yawanisa ebbaluwa nti ekibbaluwa kijja kumala kakati gwe ngenda kuwa personal secretary wange mwami bali bamuyita Nisiima byabakolera bwe Jennifer Musisi batukera kugira kubesimu ali njogere naye naye twayiga Jennifer Musisi talabika taliwo yagenze mulumbe taliwo kati ebiwoya nibutugwa ku magulu etubiva Entebbe mu State House twagendayo nategeera nti ono namwandu ajja tunula kibazo nategeera nti ono omwana omugezi abasi yali nayimira mu maaso ge omanyi kyenja babuulira omukulu oyo pulezidenti waffe musajja teyeerabira ate memori ye eri waggulu nnyo baba yakuba ka flash katono bwe kati agamba walimu abantu betwagenda babonaga naye mugundi mwe sibamanyi naye aba amanyi nti oyo kibazo waza ontunulako era otegera naye. Okay, a very good afternoon, good morning. Okusize musimo tudona kulwaliro. Twebaza omukama kulaba batubadde nti tukyali balamu ate tukyassa. Sifa abasinga buli kimu naye lwakisa kya Katonda tinno wetuli. Abalwadde mwenna tubasaasideko nnyo. Tusaba Allah mulungi asobole obbagumya ate obbawonya. Obulwadde obaluma nabo busobole obbavaamu. Jajja Nopya Rugaba akyali omulwadde bannange mbasaba mukubire ku ssimu ye musobole okwayamuko naye anytime tumufulumyamuko mu ggwanga twetaaga alabe nti obulwadde buno bumuweddeko. Haji Kabogoza omulambi wendi watukutumiddeko asangibwa Ebuyikwe. Bw'oba olina ebintu bw'ola nti bikusobyeko please kindly mukere ku ssimu tulabe kiki ekiddako. Tuli ku part 2 untold story ey'omugenzi kibazo oba ali haji oba haji bine bitibwa yafa nabyo katoba muyiteko kimu nange simanyi. Episode mwasooka mwajjabako okwali mukulu tibwabula yasubiza omukadde oyo ABCD n'agamba agenda mugulira bino agenda olwano omukyalo yamutaasa nnyo mukweke mundu ze bwamwoleza ku ngoye ze bwamukolera biki
naye bunnange bannayuganda mbebazako kintu kimu mwayiga obulyaza amaanya nakuteeka mu office nakusaniga biliyoni z'omuntu ozimege n'ozikukusa kati kuno kababanike nenze mbasaba kiri kintu kimu mwetereze ekintu kitali kikyo kiddize nanyinikyo omugenzi aba kibazo mutabanyiwe oba omusikaawe kitwalisa omuluzungu hair not this hair meaning the other hair bamukitegedde n'abantu bonna Uganda bamutumanyi okwewunzawunza kakati n'olwensonga eyo omutabanyi w'omugenzi mu kizimbe mu studio mwali agenda kututotola ensonga zino ye abiraba byali bitya ate tuddawa mwene embeera gye tulimu ensangi zino twebuuza gwe embeera eno ogiraba otya ko President Museveni amusuubiza ayise ne mukyalo w'omugenzi amulabeko wanyumyemu bagenzi badde agenze kasita jajja baffe mukadde ajita abasi kibazo mukadde bayinza okuba mutwala mu State House eyo nedde ebyo tebiriimu abazzukulu bangi mukukyala mu ebintu bye asobole okutereeza kyalina okutereeza otugenda okutandika olunaku nga tuli ku episode 2 untold story ey'omugenzi Haj Abbas kibazo saabawejjeri ekigambibwa mbu yafiiriye oba ku Naire Mansion oba bamwera acid oba yafa accident nange simanyi manyi bantu baseefusimu emba mutufuukidde ekizibu mu nsi muno buli kintu ekijjako oli aboogerako ne mumunyiga n'abuukabuuka gundi afudde ne mumukwata n'abagenda mu kyaki nti ate musaba kyo ne mubasiba n'abasiraamu ku mizigiti ne mubasiba ekituufu kyeki naffe olusi tukoowa naye nga mbasaba kintu Katonda omulungi abakwateko kisaaki kibakeko tuli bantu nga mmwe kati nze fukwata emboozi z'omugenzi basi kibazo TV zonna mwaziwamba kati naye tumwagala kuziwamba kati gwe Muhammad Nsereko oleese etteeka naye kale nawe lijja kukwatira mu lunaku lumu naye mumanye ensi gye tutwala si yammwe nange si yange Katonda ow'ekisa omulungi abankumire ate mbagaliza okukola programu eno ennungi olunaku olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkwaniriza. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Webale nyoso webale ddala okumpa akakisa kano okwenyumirako maaso g'abasobola bonna nze mwana w'omugenzi Abbas Kibazo omwejjere ekibuli ayazirwanako ndi musika ayinangera nali muwanji tage yawunyingiza mu buwanyi mpolampola okusoma kwakomaawo entandikirawo omugenzi Abbas Kibazo ono yali musajja kale ata asiga ntoyagala kumusoma nyo nasoma naye naturally yali naturally gifted nga mugezi n'abantu abali waggulu ba professors ng'abo for example wadada nabudere bamwebuuzangako bakitunda kiva ejjinja bidandisali ekintu musoke beebuuzako omugenzi Ssaabawejjere bakeeranga waka wali ekibuli ne bagumuka bijja kugenda bamujjako omugenzi kuba wamu n'ekyo omuntu okuba nti ye musajja atagenda mu kirasi kusoma naye wabula ayasoma eddiini Kurani alifu beteese n'ebirala n'afuna obukenkufu mu ekyo era nga yeyogerako nti yanyonnyoka nga nnyonnyola abanyonnyofu awo n'akwata natwe n'agendera awo n'aba nga ate wa mugaso nnyo eri n'abantu bamwebuuzaako ne bagatta ku magezi agaabwe ne bagenda mu maaso ate omugenzi Abbas Kibazo nga tunagenda wala nnyo omusajja ono azaalibwa kitaawe wa Abbas Kibazo jjajjange ayita Sowedi Kinene erinnya erya Kinene yalijja okulintuuma olwo kitaffe awaŋŋanguse amuzaalizeeyo Busoga mu kifo ekiyita Nakivamba mu budde bugiri ziwera mu miles zibeeranga 6 kitundu bayitawo Nakivamba era bayitawo mu Kiganda awo amuzaalira eyo nga nnyina jjajjange ayita Salima Kadaama ye nnyina yali azaala Abbas Kibazo amuzaala okukene bannyina bangi nga Saafina Nalongo bonna baafa nga twakyaloko abalamu abalala Senga Ziri akyaliwo Zubairi Bakari akyaliwo Musa Mukiibi akyaliwo ba Rashidi Semakula eyafa obutagenda bwala nnyo ebyo nga kusabula ezaalibwa naye awamu n'ekyo nti Kibazo abeera eyo mu Busoga young man akula omusaba oba omukisa oba ekisene yawo simanyi senga wayitibwa
ayitibwa Fatuma Namirembe yali abeera ewikwe ajja ewa mwannyina Soweto kinene kazaala kibazo amuga abaana bonna obatadde eno bajja kusirwa babeere basoga wekyo bwekiteekawo ekyogera n'olwekyo abaana bozadde engereza Katonda gyatabalye mukazi watweti yazaala agamba kantwaleko abaana bano babiri abakulukulu ngenda muziro nabo e Buganda atwala basi kibazo oyo efuuka muwejjere atwala n'omwanya wabata Safina Nalongo abatwala ebwikwe olwo engeri kibazo ate gyakomawo e Buganda ate yali badde obali osonga gyakukulira akomawo e Buganda abeera bwikwe akwatibwako abasajja abo nga Bahaji Habibu abali balina bus companies yali musajja olwagenda akula young man growing up avuga bayigo bwa makanika awo ayongeruka ku ddiini awo atongera okwogera n'abantu abakola bali bamusingako mu myaka awo kimuyamba ate okukomyawo ekifaananyi kye waggulu awamu n'ekyo akolagana n'omusajja omugenzi Muhammad Kalibala yafiireeyo lwajjali eyo omugga oyo wamukwatwa yali taxi driver ali akolerawo nakaseerawo ku muzikiti kumpi nakaseerawo ku katale ate nga basula wali ugoloobi wamukwatako ayatandiko kati amugjayo atandika omuyingiza mu kibuga kati awo kibazo agenda akuze atandika okuyiga okuvuga emmotoka naye atandika okugenda mu polisi nakaseerawo ate okutagenda wala nnyo mbalazi kibazo ayingidde ekibuga kakati avudde eri ebijirusoga ebijagala gyavudde olubadde lwamu naye nga ate azaalanda bulanzi bwa kati afuuse muntu obuvunanyizibwa yengeri jajja okugulamu awo ekibuli esaawa zino wemuli tiyagulawo obuguzi butera naye omukoddo omu nga bayita Hussein Kasole bali awadde mwannyina namakula amukwasa ekifo ekyo ekyekibuli agonosasulanga mpolampola ekibazo beera nekibuli omuntu wa mugaso kati yosemeno zima mwaka yumba kobeerawo kati aweerawo kati nakati wetukyali ekifo ekiri historical akati awo tugenda tukula muzeeyi naye nga era olaba atuwaŋŋangusa nze yantwalako ettooleyo n'ensomerayo anzija ettoole eyo ngezi amisigero gwali yali musajja mukonga antwale emasaka ebuddu eyo owamwamiiga Bukenya anzijayo antwala embaale naye kyamuyamba nga omuntu alimu engeri y'oluyekera lwabakyadde bamanya ageze kola mwana we eno agekola mwana we Masaka oba mwana we buddu nsaba kusazaamuka omugenzi Abbas kibazo yali muyekera yayingizibwa obuyekera omulembe gwa Museveni yali mu byabufuzi nga ayina ekibiina ekibayitanga ekyabawejjere nafuka saabawejjere akulira abantu abanaku n'okulwanirira embeera z'abantu abanaku okufuuka ng'ayitibwa muwejjere ye saabawejjere ekyo tekitegere kati awo naffe tugeze tukula olwo nsomyeko nze nasomerako ekibuli awo nva ekibuli primary awo demonstration ngendako ettoolo naye nsomera ngenda malira embaale secondary school omala awo watawo ebbanga olwomifeze ngenda ntandikako ebusitema nsomayo agriculture mechanization polampola ebyobulimi eyo nvaayo maliriza muzeeyi olwo abadde mu byofuzi kati olwo ali mubyabuyeekera era bagenda okumukwata muzeeyi oyo yali olwa akola emirimu bye ku bicycle esijja kugenda kubanga wajja kuba wawanvu nnyo akati bwava eyo muzeeyi bwakwatibwa atwalibwa mu Nairo mashoni eyo naye olwo agenda okukwatibwa nze olwedde twatulina kikuye naye nfuna ekiwundu ku kigere antwala mu ddwaliro Naggalama naye abamu ddwaliro Naggalama baga nti omwana w'omuyekera wuuno esasi yamubye ekigere taata agamba owulidde bwobuddawo nga tuyitawo kirabika kamere enkampala eyo nenja kujyawo kukime kugyewo tufuna walala wenkutwala naye kangende funa okusente ze Kenya agenda e Kampala andikayo Naggalama mu ddwaliro baye bannansi abaliwo bantu besingako ng'engeri y'amangu ekiwundu yakitandise okugenda mu mbeera embi ate olwansalidde omugata yamutambuza nnyo abantu bandaba mutambuza kufuna kutereka kati akoma olwogula nkima tetwatuuka Bugerere twasula Bukolooto ati Bukolooto wakeera ku makya ampakira aninyisa ekiroole naye olwa ekirungi ampadde sente z'e Kenya olwasiringa 2 ampadde nyina n'eza Uganda kati aŋŋamba ŋŋende embaali olwedde waliyo Kisolo Makanya waliyo Hussein Kasole waliyo abantu abali mukwano gwe yali nga balamba manyi bantwale mu ddwaliro basuka banzijanjabi naye oluvannyuma nja kukomawo mbeere naye eno
tekyasoboka nanteeka mu motoka ngende Mbale eyo nsangayo omusajja gweta Hussein Kasole ekiseera ekyo agamba mwana wange njoze gyawunye dda abayibisi batukola so makaya bamukuta mukomera alimanga muda Sweden amusibi akati nange banno alisinga ngentwali mu hotel mu nkodo ojja kusula ndek macha nnyo ojja kujja nkudukira nkuvuga kutwala Rusia sente zekanya nzina olunye bus by that time muba yali bus balitanga kali mu zaliza bano oyongere Nairobi nele usenga nge na Juma River Road yawo angamba ogende ebinadira tujja kuwuliziganya naye ononja kujja kumacha nnyo nali ndi awo yalina pijoti batundu baali ajanteekamu tugende tuteno manju wa Tororo okweganga tuli Busia era ansaze kubo ansaza border mu Magezi Gate kuba saina popular ansaza border ansala ne tikiti akinkwasa naye angamba gyali Uganda sali Uganda basi ngesimba saa 12 z'olweggulo na ayagala kakasa malo okusimbula mnyenti mezi aliado kadde nenga tusakundi kakubera mba naye webaje kukwata kubanga zino mzee twali munja ule amayira banga banyantu mwana wa mugeza basi kibazo batu afana kati nakwata ngende Kenya mbere eyo manyi ngenda kudda ngenda okulira mzee naye yali ali mbaka mutwala na rumasho mzee ba mutugunya tugunya mali baba mutugunya bangalie naye utagenda wala nyuzi kinakuza muzali 17 mwezi gwa Julai omwaka ogwo cyali kisibora manzani amude gatu kandi kibazo bamkuto wakati wakayunga town ne Koroto wakati awo abadde n'ekifo kibaita Nsotoka bamkuta abadde kagalike chairman wa IPC akutte awo maza yali amanyi ebyafaayo bya taata namanya awo okona ko kijja kuba kuzibu ali asugumbizwa nti ngomo mu Uganda joining awo nempumula nembeera awo nitanga kunonga kyakora nebyo nga tezinyo kyakora kiriawo ni mumaka gasenga nge wa mkodomu wange Juma Hamisi yali afumbidwe awo kuri Road ya Nairobi kati sera kiyitawo nyambi bwako ba ndabudera abo nga tuandika report ba interview aba Amnesty International bukitawo libwali aninze gundi mwana omugeza basi bazo okipishu babula ki ebyaliwo kati port bagaba kugenda mu Uganda bajje mu Uganda boita wisera sobakomya mu olenti kibazo oyo taliyo kakasiza kwatu ba meeting amuwanga nobote bagante kibazo bwatu bamutide mu Nairobi masho ni mwenyini asokuba abamujawo nga ibenyo kuba bali bamwokeza n'ebidomola ebyocha bamwokeza ibina na maso ngachara kwa chipimo faina kwandi kwa maso ngokusigema bukula budda kuli kumunye ganga maso gamyu kabona ndigaze matachara baguru kanolwe ekyo yali yasoba kuteema mtwala kati afa munevu mashini mwingine oba afa nga atwali gutuzina naye akunevu mashini yao wako kumanyo yakoma kufaako ebyo nga biwedde kakati sera kigenda maso owekitiibwa president waffe yoleka kuta Museveni tubatuli awo nga okudaka babuka katonange naye waziba okuyingira ko mbuyekera nga ndoza nti kijja kunyamba kwate enkebete zije nunule muzeyi wange kubanga manyi yali intention yali nga manyi ti ali luzira oba kuna rumashozi anawe joining ekibira ekikutte ku mundu by that time kamanda nga bali bamutaindiwa Kimasweti Museveni agaja tugetu kya muntu muzeyi nyingira twayingira bokwa swam esebe ku sauli ya Kenya ne Uganda baita swam tubuka bukwa ukusoze kutwali tubeera taidi yenga tuina respect ya bakala mujja bagala mundu zetuina babazo kufuna ku mundu asaidi eno isaidi ya government ne nakubana ina mfuna lifunyo omalirivu bagolo kumula muzeyi wange yali abulidde tubeera yeyo tubeera imebera yalimbi nnyo ebigundi kutuma amagulu bite binose kwa twaita ngamuko kwa Mount Elgon wakulu eyo etoluvanyuma bigenda nga bikira mpola ne kwate ku ntegedde ntikyali magezi nezirayo Nairobi wasengange sambula waje nali mvudde naye yanda banali faana kise bulungi kati obutagenda wala nnyo kwa kibazo kutuse manya NRM wa twakola bino government bajifa eventually president Dr. Museveni alinya mbuyira kugamba assured okay era awo nekyo negati wako abasajja nga
nasasira umugenzi nasasira ali mugenzi kati wadde Sefu Ali ne Steven bangamba banoonya banzuula bansembeza kumbaga ajja tugende tuyingira tupanuwa tuyingira luzira bangoba ekiko ekyawaggulu muno nga tuyina ate katoleza omulembe tunyonye muzeeyi tutukakasa tuzoza nti ajali tunuleera baire twatabasibe kunabali obani ngati bwana bafuma tunalaba nti oboona ekibazo teyalimu ate awuzwe ngambye ati byokugenda okukwata mundu nze amanyi gambedde kunalako olumbe obeere ku frontline naye nga ekituufu kiri nti story tugifunye obulungi naye gwe yes omugenzi afudde mu ngeri yonna yonna yes tugiza fiire eyo ne mukulu Museveni abeera amwogerako twarwana when in those areas twarwana with kibazo kakati nga gwe omusikira w'omugenzi wakyekeki munansonyi omusika w'omugenzi nati oluganda luzibu naye ntutetenkanya gwe yasikira omugenzi abasi kibazo kikyo weetaaga mu nsi ya Uganda muno lwaki oze ku flashlight wano kwegamba ekiriwo nti nno kale wendiwa nesifo basajja oga nti nasoma nyina ku bbaluwa nti onagijemu jagenda mu minisitule ogundi oba gundi bampa omulimu ndi musajja juwakaali kitegeeza nkola omulimu muzeeyi gwe yali akola ndi driver nvuga biroole era kitaffe yalinga muvuzi wa biroole ebyo asomba musenyu supplyinga materials ku individual sites eyo mayinja nkokoto biki kati emulimu ogwo kitange yakunteekamu nga nkyali mbadde era ekindeesi wano nkuba omulanga eri omwagalwa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. President tyalime tuwerabira oba tusuubiza ate ebitajja kuba kakati yasuubizamu omuzumbira ennyumba ekimu tiyagizimbayo ninamugambako munaye njagala ekintu kimu kyokka ojja kuba onogedde ekikolo n'eddagala senga onkwasa ekiroolo ekyo ekisoba omusenyu nja kwerwanako nnyimizo kuba kati naye ndi musajja mukulu nyina abaana n'abazzukulu kati ati sanyo kugati kyokoledde mama wange no anakugira okubeera okobenyiga nnyumunta nyokuli siganye ensobola okulyayo naye senga ompa ekiroolo ekyo kisoboka bakasinge okuyamba ate ewabazimba ennyumba ya hajati kisobola kusoma omusenyu nga ate wenteeka wali nejangu ntukwasaganya ne gavumenti nso omusenyu namenja muteeka sente wenteeka wali ekizimbe kigende waggulu naye nfunye ekiro kyenkola sigenda kumaca kubunga naye kati pulezidenti kawambuuzaako olumu nti nkola naye nga sirina mulimu ojukira nga tuli entebe wambuuza naye kati gwokola mulimu naye nga sirina mulimu naye awasirika busisi naye tewangenda kiwangamba kusinga awo naye nga naga pulezidenti sirina mulimu gwenkola ndiwo nga kireereesa destitute mu luzungu lwaga destitute omuntu ali awo talina mulamwa talina pulaani wekapena morning oba ngendeko wangu omuntu newewolawula busente ku musuma nebakukowa ani akubyewo kine nakasimbe kako agamba agenda kumusaba sente agenda kusiako naye ngaomanyi erotekero sebo nkubira omulanga excellency nkubira omulanga tuli bubi nnyo tuli attaka abaana b'omugezi abasi naddala nze omusika nalibadde nyina wendi at least kubanga saako omukomu kubeera musika w'omugezi abasi kibazo naye kenyini nakwatako kuki kumundu okununula ensi naye kolonzi nali ngenze nga nja kununula ekitange kyesasobola kutuukiriza kuba yali alina akyalina okuba nali nange okyali mwantu nga kyetaaga obuyambi bwe naye obeera eyo osembezasembeza bantu basere busimanyi kasere kusaasira wa ssente mpitirivu so senga watemba kuhafu era inompakwako ekyanga senga wakitadda nga ndi bulungi nanga nkusaba mikisa agende mu maaso
mupira mwiso naye tona kyokozesebwa omusajja akantu walibaddewo kuba mutima ekyange byenjagala sibinjo kusenga ompa ekiroole ekyo njakeera ekyasija ndikuyita busuku gati jangu olebesebe wentuuse oba neteeka mu mawulire nga nze faama wano nzimbi wano nsomba bino nkola biri nogaabo mumaanyi gange oyo omwana nze namuteerayo akabiga okubeera bwati sebo kyetu olowooza omukulembeze oba omufuzi w'eggwanga kimu ku byo ekituufu nange simanyi oba mufuzi oba mukulembeze akyasobola okubajjukira atujjukira bulungi nnyo kubanga lumu wezizaako akatambi katono emabega yagaa nti yeetaaga namwandu n'omusika w'omugenzi abaasi kibazo entebe mu state house twagendayo n'ategeera nti ono namwandu ajja tunula kibazo n'ategeera nti ono omwana omugenzi abaasi yali nayimira mu maaso ge omanyi kyenja babuulira omukulu oyo pulezidenti waffe musajja teyeerabira ate memori ye eri waggulu nnyo nnyo baba yakuba ka flash katono bwe kati agamba abantu betwagenda babonaga naye mugundi mwesibamanyi naye aba amanyi nti oyo kibazo waza ontunako era otegera nti ekibazo omuhajjati nuubu atumanyi bulungi era omangenze mu maaso getulakulawo omuntu wakicupuli naga tumwerabiddeyo naye yeze amanyi ekyo kikulu nnyo tuli ku episode 2 nga tugezaako okulaba famire eno antwedisole eyambiddwa etya okuddizibwa byeyina okufuna sibekitotata kuba kyenali nawulirako nti at first nti babatuuzaako no jeno oba what I don't know naloiso ne baani abo baba batuusaako lwaki olowooza temwafuna bintu nenamusisi fooma kakati maama bintu okuddako emabega katono era pulezidenti atwita entebe namwandu n'obusika ne famire ya Bakari tugenda entebe naye tusanga ayiseeyo owekitibwa weta Frank tumwebazi ng'ayiseeyo n'ono wa state council Jennifer Musisi Semakula yali executive director by that wa KCCA Kampala nabo natumiza naga nti kakati njagala mwembayisa wabi kati we honorable Frank tumwebazi onyambire abantu ba elites bena mu education ne bawaza oba bagala kwengaga kusoma oba betaaga obuyambi kyo ekikoto bw'okusoma naye kati gwe Jennifer Musisi ekikumpisiza okwata abantu okwata atalina bbaluwa teyasoma omufuna omulimu mu state council waso okubeera oba ekikontrakta ngekyo abeere nga akolere omu abeere bulungi bano be bantu abaaliwo betwalwa omugezi betwalwana abalwana okwatusa ki yaani yabaga okwatusa ku kino kyemuliko mmwe watu bebagamba emiyembe bano be bantu basita bebalwana olutalo luno okwatusa ku kyemuliko kati naye mulemu badduukire omuwa omulimu abeereyo ng'akoloba kikontrakta ng'ekyakidukanye ebyo byatutambuza netumala obwoya ku magulu Jennifer Musisi wenyini nga kusayiri yankatika nayogerako nti nga talabika mu ofiisi noolaba ekiro ng'ali agenda ku kabaga k'abaana akamalako omwaka aka Christmas nje abaana abato bajja kugamba ekya mu ofiisi taliwo yagenda bweru netutambula naye oluvannyuma nengendako kuba bonna mbamanyi kirinda kiva omugezi kirinda kiva jinja katondamu ekimula ekyemirembe nanga nti akampandika ebbaluwa okitwaliyo wa Jennifer Musisi oyo tosobola kunyomala kiragiro kya pulezidenti netukwata ebbaluwa negitwalayo naye nga taliyo eruma twagireko awo nga musaininga ono tugifunye kati nendabanga ekitutte ebbanga ddene nengendako owa honorable Wakana Rugunda by then eyali addukanya bizinesi za gavumenti tuka mu ofiisi y'ekirungi tiyankolo yali amumanyi era yalinnya muwejjere ogamba ki nengamba ekireese mukulu ABCD pulezidenti yankwasa Jennifer Musisi ampe omulimu sekansi oba kikontrakti ngekyo mbe nga nkikola n'abantu bano tufune mu kitundu tubeerewo naffe eno gavumenti yaffe nanga kituufu kino ntye nanga nimubulanga wembaddeere wa honorable kive jinja yawanisa ebbaluwa nti ekibbaluwa kijja kumala kakati gwe ngenda kuwa personal secretary wange omwami bali bamuyita Nisiima byabakolero bwe lwa Jennifer Musisi atukeera kubeera kubesimu ali njogere naye naye twayiga Jennifer Musisi talabika taliwo yagenze mulumbe taliwo kati ebiwoya nibutugwa ku magulu
twaki nemwesonyiwa system eyo. Okay. Okay. Kikulu nnyo nze mblaminga abantu abo beba bakwasiza contract eyo. Bagusa emirimu egyo gy'abantu basobole okugigusa naye baganye okugigusa. Naye nga kyo kyemmanyi olw'ekisa Katonda omulungi kyeyabateekako famire y'omugenzi Abbas Kibazo era Allah amuwumuze emirembe oyo omugenzi. Kuba mwe temwalaba nakuntana terimu kakati muli abulizi yakola atya yatibwa mama namusisi kozi yawo kati ali eyo kati naliwo iso famire eno bagikwatako mujukire abantu bano kye babakolera mujukire effort n'amaanyi n'okugoya n'okoza engoye zatibwa habulwa naye Museveni kale oba oli mufuzi oba oli mukulembeze kimu ku ebyo kituufu saaba wejjeriya mukyala yakwolezanga engoye n'akufumbira emmere n'akuterekeranga emundu zo denga nga bw'omulese nga bwali amazima nsaba Katonda amusasi ajukire peni y'omukyalo ejayitamu. Tuli ku Untold Story and ono ye musika w'omugenzi Haji Abbas Kibazo ekibuli mufune kyemukola tusobole okulaba nti taata ono ayambiddwa awamu n'efamire yonna nga balaba amaka gaabwe ago n'abasuubiza okuzimba ennyumba bozi quarters ekitegeeza Katonda yamanyi gye tugenda okudda naye but all the same mwebale nnyo encouragement eyo nti mufuddeyo nnyo okulondoola ebintu ebyo era kisa kya Katonda kijja kitambula wamu nammwe banaatuuke ne bagamba mukyuse mu ddembe mugambe nedda wano wetuliwe watuufu gwe president akuyiseeko oyogeddeko naye n'asayininga byasayininze ne bitakutuuka pozi okwongeramuko akalakimanderabidde ng'era ankwasa omuntu omu era omulimbalimba atanyamba abeera nga bajuniform sibali ampa afande night once around about wekibuye ngaze okulonkinga buchaman ti ono awandika amasimu gamwe afande night awandika amasimu n'amanya batenda kubira nkubira esimu zingana n'enkumba ku university parking eyo waliwo supermarket yawo ntwala obudde nakeera nnyo tukabinga n'obudde bukyali sukula nampitako tukawo akati president yantumye oyagala kukolera eki nenga niwafune oba kubirole ekikadde kaddawo nfune kyokuli president agaba motoka nkadde naawe gamba tuyagala lole kujoba otuwandika tuwandike bulungi njagala lole eyo ngenda kukola kyonna kyenga kusoma menja nga kusoma bintu byakuzimbisibwa abanyanga bitwala kuba yangambye nkubuzi kyoyagala kukola nembera enkali kitunywe n'essuubi erunda naye president beeramu essuubi olabe omuntu destitute bamusuubiza nti kati bakakutwala ebbaluwa omwe ekirole naye abeereko nekyakyazuka nti ngenda kumulimu gundi kukola era nalinda kalikuba bisobo emyaka ng'ebiri ebyo nayo nebifiira ku mutima kale embeera mbi nnyo ddala sina kyenkola sina mulimu kuli awo nga sina kyenfuna ate nyina n'abazzukulu n'obuvunanyizibwa. Okay, eyo episode 2 ku Untold Story naye nga very soon tujja kutuulako ne maama osobole okujjukiza ebimu ku ebyo nawe mujjukiza ebimu ku ebyo lwaki tetuva wano mpozi ngaolinayo akataleke mboddeyo ddala obako Katonda akuteekemu omukisa kutambule kutuge gyebulina kukoma awulire n'oyo omukulu gwe tugamba naye bano baatuwa nti simanyi gundi akwebe tubayamba nabo bali awo batufeera bufezi amakulu gaakyo tujjemu bino bya third party akwera okubiza essimu jangu blablablatinga gundi akoleko atega essimu esigala mu kyabo mumpa njogere naye awo tugenda okutandikira mu episode 3 nga tuli maama omukyala mugenzi Nuru Kibazo n'omusika wa Abbas Kibazo very soon tugenda bagata ffenna tulabe nga tunatambuza ekintu kino akoma tatume na mpembere bulungi mwera yagata